Olwaleero abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo mu ggwanga bakedde ku kisaawe Kololo okubaawo nga minisitule y'ebyenjigiriza ejaguza olunaku lw'okuzannya mu baana olumanyiddwa nga The National Play Day. Ku mukolo guno gwetabiddwako minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataaha Museveni. Amasomero n'ebibiina by'obwannakyewa eby'enjawulo ebikola ku nsonga z'abaana boolesezza engeri ez'enjawulo butya omwana bw'asobola okusoma ng'ayita mu kuzannya. Ono minisita Janet Kataaha Museveni wasinzidde n'asaba abazadde n'abakulira amasomero okulekerawo okugira abaana okuzannya kubanga mu kuzannya omwana ayiga ebintu bingi naddala ebyo ebimuyamba mu bulamu obwa bulijjo. Let us all work together to dispel the misconception that play is trivial, that it is insignificant and counterproductive, that it is something children do to pass time. Through play, their life skills and values are enhanced, they become morally and spiritually upright and emotionally stable. Agamba nti abakulu b'amasomero balina okufuba okulaba nga bassa ebikozesebwa mu masomero gaabwe ebiyamba omwana okuzannya naddala ebisaawe n'ebifo eby'enjawulo omwana mw'asobola okuzannyira. We will indeed provide the support to the training of centre management committees to ensure that the schools adhere to the basic requirements and minimum standards, one of which is the provision of play materials. Minisita wano wasinzidde n'alaga obwennyamivu olw'ebifo ebyali byateekebwawo okwetooloola eggwanga nga by'abaana kuzannyiramu okusaanyizibwawo n'awera nga bw'agenda okufuba okulaba nga binunulwa oba okutondawo ebirala. In our cities where children could go to play at weekends or public holidays and times like that. But with the war and conflict, all that stopped and children became victims of our way of life. Olw'abaana bali mu bifo by'obubuddamu, minisita asabye ebitongole by'obwannakyewa ebikola ku nsonga z'abaana okutondawo ebifo eby'enjawulo abaana mwe basobola okuzannyira kibayambeko okwerabira ennyike gye bayitamu ate n'okuyiga ebintu ebipya. We are providing some specific children play centers in refugee areas, but we need those to go to even the communities that host refugees. Abamu ku betwogeddeko nabo abakola ku nsonga z'abaana bagamba nti kekadde abazadde n'amasomero okuva mu kwekwasambu okuzannya kuba kuyisa budde. Emizannyo gye balina okuzannya gye emizannyo erina okuba directed at least obenga omanya nti tugenda kuzannya olwaleero nga tufunamu okubala nga tuyigamu okusoma obutabo nga tuyigamu ennyukuta ebintu ng'ebyo naye kati edda ebyo tebyaliwo. Kubanga play material y'omwana yo teyina level. Omwana ajja kuzannya ne buli ky'omuwa ne bw'omuwa buli kimu ne bw'omuwa t-shirt. Ebimu ku bitongole ebiwomya omutwe mu nteekateeka eno kuliko ekya Plan International, UNICEF, Save the Children n'ebirala. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV. That's a good question.